Ekisaawe kya Akibwa Olympic Stadium. Ekisaawe kino ebadde promise ya President Museveni kuba 26 mu Kalulu, najja naddamu n'akisuubiza 28, then n'akiddamu 2011, najja akati ku mulundi guno oyinza okugamba nti ekisaawe it is coming to a reality. Bweti bwe tuyimiridde Akibwa Olympic Stadium. Okusinza kuba contractor aba company ya Samco bagamba bali ku 30% upon completion. Kakati Akibwa Stadium bwete bweyimiridde. Eyo drone shot njagadde ogere maaso kwangulabako ku the latest update ku kisaawe ekyo kya Akibwa Stadium. Jukira kigenda costinga ensimbi za Uganda ziri mu billion 407. That is close to 129 million US dollars. Akati boziza mze Uganda zizibanga obuwumbi nga 407 zibagera okotera ku kisaawe ekyo. Company ya Samco initially twali tugamba kubanga tebalina nnyo footprint ku kuzimba bisaawe. In fact company ya Samco babadde nnyo mu kuzimba entindo n'ebiringa ebyo naye nga tebazimba ngayo kisaawe kyonna. Unlike kadinga tuze tubagamba ku company eri ya Suma ezimbye Hoima, bo babadde ne legacy, babadde ne footprint joso okubanga otresinga babazimba for example Amahoro Stadium nga bazimba ekisaawe kiri ekya in fact BK Arena ya basketball ekigali oba giyite Kigali Arena, nga bazimba Dakar Arena e Senegal. Bana basamko babadde tebazimba ngayo kisaawe kyonna, but okusinzira ku kyendaba n'amaaso gange I think so far so good. Batambula bulungi kinyinzogera maaso kubanga nkutegeeza. Jukira ekisaawe kya Akibwa originally tekiriiko ku ebyo ebigenda okukyaza AFCON, naye ate tomanya kiyinza okubeera maybe a replacement or maybe kwa ensi ziri 3 Uganda, Kenya ne Tanzania. Kiba kitegeeza abotunye bisaawe Uganda, Kenya, Tanzania ensi 24 eza AFCON, buli nsi ebeefuna amawanga 8. Kiba kitegeeza nti amawanga 8 buli omu baweetaaga ebisaawe 2 kibisambireko tiimu 4. Kakati kino kijja kubeerawo standby. Tomanya kuba okusinza ku contractor bajja kukimaliriza omwaka ogujja mu mwezi ogwa December, bajja kuba bakiwaayo mu government of which in fact bagambye October yes, omwaka ogujja 2026. Nejjukira AFCON wa 2027. So tomanya ekimu ku byasinga okukijjamu is the airport kuba okusinza ku CAF ekisaawe kirina okuba kiriraanye international airport. Remember side eyo waliyo airstrip eyaggulu of which president yagamba mbu ayagala gyelevatinga oba baddemu bagitereeze efuuke airport. So basically bwetyo bwetuyimiridde. Ebisigadde njagala nkwera ku bakulu abakulira infuti okuli RDC oba RCC owelira. Njagala nkweko ku meya omusajja gwe bayita Sam Atukul nga bogera maaso kwabogera ku nteekateeka eno n'enguudo road connection ezigenda okuba zikolebwa. Then bwe nkomawo ngenda kuba neeyogera mu byemizannyo biratovaawo. We will finish this one in October 2026 complete inshallah. Since we are having an airport in Gulu for those who will be flying into the country to participate in the tournament, they will land in Gulu. And as a bonus, we are also having a road still done by the same company, Samco. We'll do a road connecting Lira to Gulu via Aboke, via Bobi, and then we're already having road. And we're also going to have roads around this facility connecting us to different directions in town. So it is a huge package, and the people of Lango are proud about this investment. And they are ready to say thank you to President Museveni. You could have seen the number that is welcoming President Museveni in the region. You will see in the city here. Because of this gain we must protect, and then several other gains that we already committed. The people of Lango are already committed to protect the gain of the NRM. The name of this stadium, Akibwa Stadium, is named after the first Olympic gold medalist for this country. He comes from this region, and this stadium is being built in honor of his achievement on behalf of the people of Lango, and we are proud to host this as Lira City, and we think that this stadium being constructed here will bring back the lost glory of sports in the land. And I know now I can speak with confidence
that even in the national football team, you have Okello Allan, and this is the home of Alan Okello. So it tells us the history of sports in the region. So bringing back this stadium will bring back the glory of sports in this region. For us, the economic impact is big. One, right now, the people who are working here directly are being employed from within this community. The people who are supplying materials are also being picked, some of them from this community. So that leaves the money also in this community. But moving forward, we'd like to entrust and encourage our people to hold on to sports as one of the unique things we can sell to this country, to make Lira City and Lango as a region one of the sporting regions in this country that can attract many other people to come and do their sporting activities here, but also act as an urban tourist activity for this particular city. Well, that is the John Akibwa, the Akibwa Olympic Stadium. Ndoza njagadde nkulageko ko gere maaso kwangu laba update nga bwe yimiridde. John Akibwa will forever be remembered. Eggwanga lino liri mujjukira nnyo. Mwaka 1972 yafuuka Omunnauganda yasookera ddala okuwangula Uganda an Olympic gold medal in 1972 in Munich, that is German. Ate n'atakomaawo n'asettinga world record. That is why ekisaawe ekyo bakibbula musajja gwe bayita John Akibwa era bakiyita Akibwa Stadium kubanga ebyafaayo bye yakola. By then president eyaliko Idi Amin Dada n'amugiftinga n'amukuza rank kuba yali musirikale wa police, then n'amuwa n'amaka. So John Akibwa, may he so rest in eternal peace, yafiira ku myaka 47 naye eggwanga lijja kumujjukira nnyo. Ndowooza bwe tulaba facility bwetyo twongera okulowooza ku bitone mu Northern Uganda. Emisinde running track egenda kubeerako, omupiira the Alan Okellos, Alan Okello bamuzaalaawo nyini mulira, Moses Aliro n'abasambi abalala bangi. So njagadde nkulayo ku update nga bwe yimiridde ku kisaawe ekyo ekya Akibwa Olympic Stadium.